Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تعالى. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتندرز الله nanyini matendo amajju era nanyini nteekateeka ezituukirira buli kyayagala kibanga bw'aba akyagadde. Ate ffe ebitonde ebyatondebwa tetutuukiriza bye twagala nga bwe tubyagala. Nsaba ebyengera bidde ku byo yatumibwanga kyakusaasira gye tuli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ne ku basahaba be ne ku bantu be n'abagoberezi be bonna okutuusira ddala ku lunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah, buli muntu abe nga asasulibwa ekyo kye yakolera. Abooluganda, Allah wa kitiibwa nnyo era tumwebaza olw'okututambuza n'atujja ku ntandikwa kw'omwezi gwa Ramadan, ne tumalako 10 ne tuddako 10, kati tuli mu 10 erisembayo. Tuba liman swama wa taaba, yeesiimye era wa mukisa oyo asiibye ne yenenya, wa salla tarawih, n'asaala tarawih, wa mukisa nnyo, wa khaasa okusingira ddala mu nnaku zino 10 ezisembayo, kuba Allah emirimu gyonna gitunuulira ku nkomerero. Baganda bange, tawuba gye tubaddemu ennyo, ate kino kyekiseera ekisinga okuba ekikulu okukoleramu tawuba, twenenye tudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'okwenenya mu maaso ga Allah tulina obulombolombo bwe tulina okuba nga tutuukiriza bwe tujja okutegeera, naye nga tetunnategeera obulombolombo obwo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, umulembe gwe baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, nga nabii yafa, Abu Bakar Siddiq yafa, umulembe gwe waliwo omusajja yafa wala nnyo ng'ajja kumunoonya, nga Umar ibn al-Khattab yakulembera abantu, yava mu kitundu bakiyita Abidrijani, najja nga azze munoonya olw'ebigendererwa bye. Kyokka bwe yatuuka obudde bugenze kiro, n'agamba nti sijja kutawaanya Amirul Mu'minin, sijja mutawaanya olw'ebyo byakola, byabadde akola emisana akuuye, nja kumufuna enkya. Omusajja oyo yayingira mu muzikiti nga guno gwe tulimu. Wadhalim, ekyo kyaliwo mu Ramadan, ku nkomerero kwa Ramadan, ayingira mu muzikiti asaala. Bw'aba asaala alaba omuntu ali mu nsonda, bw'amalaba awulira omuntu oyo ng'ayogera eddoboozi erya waggulu, kyokka ng'eddoboozi alimanyi. Yagamba ebigambo bino nti ilahi mbigambo byayogera, gamba nti ilahi aqabilta taubati
فأهنئ نفسي أمردتها فأعزيها nti Katonda wange nga bw'akaaba amaziga ayogera ebigambo ebyo nga akaaba amaziga nti omulezi wange Katonda wange abaffe wakkiriza tawba yange gye nakoze mu Ramadan mbe nga njozaayoza omutima gwange olw'ekyo oba wagiganye mbe nga neekubagiza nga bw'akaaba. Musajja bw'amala okwogera ebigambo ebisajja n'asembera awulira eddoboozi nga liringa lyamanyi niye atuuka waali amugamba nti man ant gwani ayogera. Amirul Mu'minin teyalinga ffe omulembe gwaffe guno oyagala kubanga bakutegeera shakhsiya gwani yagamba nti Umar kyokka kyeyayogera nti nze Umar. Ono n'amuddamu n'amubuuza nti Amirul Mu'minin otegeeza Umar omukulembeze w'abakkiriza? N'agamba nti ye. Kwe kumugamba nti ala tanaamu layl nti gwe teweebaka? N'agamba nti law nimtu al-layla singa neebaka ekiro wayya'tu haqqa Allah mbambuzizza obuvunaanyizibwa bwa Allah bwanjagalako. Allah njagala kubanga musinza lianna Allah ta'ala lam yakhluqna illa lil'ibada. Allah teyatutonda okujjako kukola ibada niye abantu abasinga obungi abala obudde bwa ibada nga butono nnyo. Kati Allah balitusaba percentage agamba nti nze bwe neebaka ekiro nja kuguza obuvunaanyizibwa bwa Allah sijja butuukiriza. Wa in nimtu nahara ate emisana bwe neebaka wayya'tu haqqa ar-ra'iyya abantu bendabirira bentwala nja kubanga ndese obuvunaanyizibwa bwe nina okukola gye bali. Omusajja yaddayo n'amulaba niye kyenjagala tutegeere nti Allah atwagala min at-ta'ibin bi anna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah ayagala nnyo abantu abeenenya era ayagala nnyo abeetukuza. Obulombolombo bw'okwenenya nga tugenda okusoma ku tawba akatono ennyo buli busatu. Idha kana dhanbu bainaka wa baina Allah, ekyonono bwe kiba wakati wo ne wakati wa Allah otuukiriza obulombolombo busatu. Ate bwe kiba nga kiri wakati wo ne wakati wa munno olina okwongerako akalombolombo akokuna. Akasooka an taqla an al-ma'siya al-iqla'u an al-ma'siya kwe kuba ku kibi n'ogamba nti kivuddeko. Akokubiri an-nadamatu ala fi'liha kwejjusa ku kikolwa ky'obadde okola. Akokusatu al-azmu ala adami al-'awda kwe kumalirira nti tokyaddira kibi ekyo Allah kiyagamba mu Qur'an surati at-Tahrim ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Jabange mwabakkiriza mwenenye mu maaso ga Allah okwenenya okwokusiibulira ddala okuva mu bibi. Kati Allah kyayagala bw'onaaba obutuukiriza fa inna tawba tukbal okwenenya dhambi ne bw'enaaba efaanana etya ejja kukkirizibwa. Naye bw'onaaba tutuukiriza ng'oyagala kuddayo kyalina by'omaliriza ng'okyakuba essimu egamba nti akisiibo naatera okukimalako oba olina kyogamba nti linda oyo tumale ekisiibo ajja kundaba. Tawba sula mu kasasiro Allah teyakkiriza. Wa hakadha abasaala mu Ramadani bangi nnyo balabika nga bakonvu lianna shayatin qad suffidat sitaani baazisiba ne bazisiba ku njegere. Abantu bangi nnyo bali mu masajid basaala niye babala mu bazinnaku mu kifo ky'okulwana akole bulungi era asigale mu muziki. Abala mu bazinnaku nti tunaatera okumala twakasiiba bwe ziti niye wallahi ogenda kwekubagiza yaumul qiyama. Ogenda kwekubagiza. Omusajja omu bamuasuri ku bantu abaliwo essaawa eno ali mu Riyadh yalina mukwano gwe nga bamuyita Mansur ye ng'amanya ge bamuyita Ahmad niye ng'okwagalana bayagalana lwakuba nti baasisinkana nga mu masjid. Emirimu
bakola kyekimu nga buli omu ajjukiza munne. Kuba Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Omuntu bwayagala munne ku lwa Allah ate n'amukyawa ku lwa Allah n'amunyiigira ku lwa Allah n'amuwa ekintu ku lwa Allah oba n'amumma ku lwa Allah, obukkiriza bumaze okujjula. Kati omusajja bayagalana ne munne hubban, okwagalana okwewala ennyo, ng'emirimu gyonna buli omu ajjukiza munne okukola obulungi, kuba Allah kyatwagalako. Era ku lunaku lw'enkomerero abantu bafaanana bwe bati abaagalana. Allah yagamba nti al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, nti abaayagalana, ab'omukwano, abooluganda abaayagalana ku lunaku lw'enkomerero buli omu agenda kuba mulabe wa munne okuggyako abaayagalana ku lwa Allah. Kati omusajja munne amubulako okumala ebbanga n'agamba nti aina akhi Mansur, muganda wange Mansur aliwa? Yalaga wa? Ne bamugamba nti awe yalwala. N'atambula n'atuuka, anyumya ye mwennyini nti hatta wasaltu ila babi dar, bwe ntuuka ku mulyango taraktu albaba, nakonkona oluggi ne banzikulirawo. Fa idha bi akhi fi wasati dar, ngenda okulaba nga muganda wange mukwano gwange bamuteeka wakati mu ddiiro, bamujja mu kisenge. Omanyi nti waliwo olwala ne bakujja mu ddwaliro ne bakuzza awaka, ne bakutuusa awaka ng'oli mu kisenge ne bakuzza mu ddiiro, kuba abantu bajja okukulaba. Kati baali bamuzza mu ddiiro. Agamba nti ra'aytuhu wa qad iswadda wajhuhu, namulaba nga yenna yaddugala. Jjukirako bawarabu, niye amulaba nga yaddugala yenna. Agamba nti fa'alimtuhu, namutegeerera ku kifaananyi kye n'ensembera waali. Ntuukirize Nabbi bye yatugamba ku muntu bw'aba asemberedde okufa. Mugambe ebigambo bino. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti laqinu mautakum la ilaha illallah, mwatuzenga omuntu asemberedde okufa muttafaq ekigambo la ilaha illallah, kuba omuntu bw'akisembyayo dakhala aljannata, ayingira ejjana. Mugamba nti ya akhi qul la ilaha illallah. Bwe mugamba ekyo, ebiseera ebyo yali tatunula ng'amaaso yagazibawo bw'ati, balindiridde kufa kwe, naye nga yazibirira tayogera, balindiridde. Amugamba nti qul la ilaha illallah, gamba ekigambo la ilaha illallah, naye nga taddamu. N'amugamba ogwokubiri n'ogwokusatu, omusajja n'atunuza amaaso ge n'amutunulako, kuba yawulira eddoboozi ly'amukwano gwe lyaludde nga tawulira. N'amugamba ebigambo bino nti ya akhi hila baini wa baina hadhihi alkalima, nti Allah yateekawo ejjigi wakati wange n'ekigambo ekyo, sisobola kukyatula. N'amugamba nti muganda wange, aina salawati allati kunna nusalliha, eswala ziriwa ze twasaalanga naawe? Aina sadaqati, saddaaka ze twasaddaaka nga ziriwa? Wa aina qiyamul layl, okusaala ekiro kwe twasaalanga kuliwa? Wa aina siyam, okusiiba kuliwa? Wa aina byonna bye twakolanga biriwa? Yamuddamu n'amugamba nti ebyo byonna nali mbikola, niye nga sibikola ku lwa Allah. Ono munne n'atandika okukaaba amaziga. Bw'atandika okukaaba amaziga, n'amugamba nti bwe navanga w'oli, bwe navanga mu bantu, kuntu ubarizu llaha bil maasi, nalwanyisanga Allah n'okumujeemera nga nkola byange, nga nnyo omwenge, nkola obwenzi, buli muze mubi nga ngukola, lwakubanga natyanga bantu. Ono munne amuwuliriza n'agamba nti Allah nandwaza omulundi ogwasooka. Bwe ndwala ne banzija mu ddwaliro ne bandeeta wano wondaba, bwe bandeeta obulwadde nga bundi bubi nnyo, abantu balindiridde, ne ŋŋamba libnati hadhihi, nagamba muwala wange
ne mugamba nawilini yal mushaf mpereza Qur'an ekirungi yali amanyi kusoma Qur'an singa ffe agamba fanawalatni al mushaf nampereza Qur'an fabada ayaqra agamba natandika badatu aqra natandika okusoma Qur'an bwe mmala okusoma Qur'an ekitundu kye nasoma nengamba nti ya Allah owange gwe Allah wange bihaqqi kalamik wa bihaqqi hadha alkitab w'obulungi bwa Qur'an n'obulungi bw'ebigambo bino byensoma farrij anni nzijako obulwadde falan a'uda ubarizuka bil ma'asi sigenda kuddamu kukujemera ekyo kitu buli muntu amanyi kyali agamba nti fafarraja Allahu anni Allah yazijako obulwadde nembanga atalwalangako bwe mbona namala ekiseera kitono ate nenzirayo mu bikyamu nga bwe nali fa amradani llah marratan ukhra Allah nandwaza omulundi ogwokubiri bwandwaza ne bansitula nga sisobola kutambula era bandeeta mu kifo kino bwe bandeeta naddamu ne ŋŋamba muwala wange oyo nemugamba nawilini al mushaf mpereza Qur'an fanawalatni al mushaf nampereza Qur'an fabada'tu aqra natandika okusoma nentandika okusoma nempitiriza neŋŋamba nti ya Allah nga bwe yagamba omuno gwasoma ilahi katonda wange bihaqqi kitabik wa bihaqqi kalamik farrij anni fa inni lan a'uda ila ma kuntu alayhi katonda wange olw'obulungi bwa Qur'an eno n'ebigambo byo kusaba onzijeko obulwadde sigenda kuddamu ubarizuka bil ma'asi okubanga nkujemera agamba nti fafarraja Allahu anni Allah yamujjako obulwadde omulundi ogwokubiri naye era teyayiga bw'atayiga era yaddamu nga bwe yakolanga Allah n'amulwaza omulundi ogwokusatu gwego gwagamba nti guno gwondaba nga ndi wano gwe mulundi ogwokusatu nti faqultu libnati nagamba muwala wange omulundi ogwokubiri nawulini yal mushaf mpereza Qur'an nampereza Qur'an naye bwe nagibikkula saalaba wadde ennyukuta emu ng'eringa etali mu bigambo nga hiila baini wa baina kalamullah wa baina kalamillah nti Allah yateekawo ejjigi wakati wange n'ebigambo bya Allah nga sibiraba naye nga Qur'an erimu ebigambo agamba nti ebigambo ebyo bwe biba nga sikyasobola bisoma naawe ebigambo by'oyogera sibiwulira sisobola kubyatula Allah ataddewo ejjigi wakati wange n'ekigambo la ilaha illallah omusajja agamba nti nayimuka nenva mu kifo nga nkaaba amaziga kuntu lam atajawazu lbaba nali sinnafuluma mu mulyango fasami'tu sauta albuka nempulira amaloboozi g'okukaaba nga bagamba nti innahu qad mat mazima afudde ma hadhihi al'adat mbeera ki eyo gye tulimu fenna majorite abantu abasinga obungi balindiridde ekyo balindiridde ennaku kuggwako olunaku olwayiri bateekawo ebivulu abayimbi bava e Kampala bavaawa niyo omuntu agamba agenda kwesanyusa tubadde mu kkomera gwe manyanga bumanya nti teweenenya bituufu era manyanga bumanya nti Allah yagamba mu hadithi emu nabbi atubulira agamba nti nabbi yatubulira atugamba nti inna fil janna baban yuqalu lahu ar-rayyan nti mu jana mulimu omulyango baguyita rayyan yadkhulu fiha as-sa'imun ngenda kuyingirwamu abasiiba bokka Allah agenda kuyita nti baliwo abasiiba ku lwange Allah agenda kulonda balonde abo abakola abasiiba nga basiiba ku lwa Allah ng'okusiiba kwamuyigiriza bw'aba yava ku bwenzi yabuta bw'aba yali apima minzaani bubi yagirongoosa n'asigala ng'agirongoosezza omuntu yenna ayize n'ekisiibo n'asigaza obuufu bw'ekisiibo yoyo Allah gwagenda okugamba nti omulyango oguyingira kuba okusiiba ye ibaada Allah gy'asinga okwagala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم حتى إذا تبين الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقال بانغي أتيني لزوية الله atwagala nasobola okubanga atutuusizza obasiiba omwezi gwe ogwa Ramadaan. Kutwagala okwo kwonna waliwo bannaffe abataasiibyeko wadde ate ng'okuva ku Ramadaan okutuuka ku Ramadaan endala kaffaaratun lima bainahuma, kisonyiisa ebyonoono ebiri wakati awo idha jtanabta alkabaa'ir, bwe weewala ebyonoono ebinene. Kati baganda bange tuddeewa Allah kuba tugenda okufa tekuliiko myaka, tekuliiko bulwadde, tekuliiko nti kiki wabula okufa. Allah buli omu yamukuwandiikako okugwe. Waliwo abafanga bato abamba balakaddiwa. Baganda bange nga tukyayogera ku kintu ekiyitibwa tawuba, waliwo omusajja omu era ng'ava mu kibuga Riyadh. Omusajja oyo bamuyitanga Ahmad, Abawarabu batumanye erinnya lya Ahmad. Atambula, yali musuubuzi naye ng'alina omukyala n'abaana ne taata we ne maama we. Atambula agenda e Bangkok, yagenda okusuubula. Bw'atuukayo, kuba yagenda n'asuubula n'akomawo, olwo bw'asula mu loogi e Bangkok waakuŋŋaanira bamalaaya bonna ab'ensi bali eyo, abakyala abalungi abaali mu luumu mwasula. Awulira omuntu akonkona oluggi naggulawo, agenda okulaba omuwala omulungi. Omuwala yayingira buyingi n'agamba nti ate ggwe, n'agamba nti ekindeese okimanyi. Allah n'amugezesa n'ekigezo eky'okubanga yeegatta n'omuwala oyo naye nga takikolangako. Nga ggwe abala obubazi nti kati nina bwe mbala okuva kati sobola okuweza loole 3 oba ebbaasi 3 waayiwaayi abantu bennaakendako, naye nga ye takikolangako, talabangako ku mukazi wa bwenzi. Akikola ajjukira nti kyakoze kibi, yakiwulira ng'alinga ku batissa olusozi, so singa ggwe afaanana ng'ensobola okukuba ku nnyindo ne bw'okola ekibi ekifaanana kitya, omala n'onyumiza ne banno. Ate nga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ummati mu'afa illa almujahirun, nti abantu b'ekibiina kyange bonna ŋŋenda basonyiwa okuggyako akola ekibi. N'ayatula n'agamba nti oyo namumaze, anakoze kino, nabbye eggundi, Allah tagenda musonyiwa. Naye abavubuka banyumya, n'anyumiza munne nti oyo mumanyi oba mbadde mugamba nti muzibu, naye nze namuwangudde. Ye yawulira edhambi ng'emuzitoowerera n'asalawo nti bwe nzira ewaffe Riyadh ŋŋenda bantemeko omutwe banzite, kuba kafaaratu zaani al-muhsin, ekintu ekisonyiisa ky'omuntu omwenzi nga mufumbo ayyuqtal, kwe kubanga attibwa. Allah bw'atu bw'alamula fi Qur'an, atali mufumbo bamukuba emboko 10, ate bwe batta bamuteeka mu kibangirizi abantu nga bangi ku lunaku olwokutaano, ne gwe bakuba emboko bw'atyo abantu ne balaba ebibonerezo Allah bye yateekawo. Kati yagamba nti nedda bwe nzira ewaffe ndi mufumbo banzite, kuba kye nnakoze Allah ayinza obutansonyiwa. Omusajja oyo aba akyaliyo akyamaliriza ebyokusuubula, alaba munne ajja fil masjid, muzikiti mwe yali, amulaba nga yeebaka, naye yali Muwarabu ate nga balina erinnya limu. Agenda okulaba nga munne yeebase, bw'azuukuka amugamba nti ya akhi, muganda wange, min aina anta, gwe wavaawa? Gwe wavaawa? Mugamba nti nava Riyadh, ekitundu bwe kiti. N'amugamba nange nava Riyadh.
amanya gange nze Ahmad nonna agamba nti nze Ahmad n'amugamba nti hal tastati'u an tanama osobola okwebaka n'agamba nti walimala lwaki nga seebaka nze neebaka n'amugamba nti amma ana fala anam naye nze seebaka limartakabtuhu min adhambi olwekyo kye nakola mu kyonoono ndaba essaawa yonna buli lwetekawo omutwe ndaba nga Allah asuula mu muliro n'agamba nti maatha amil wakola ki n'amunnyonnyola kye yakola n'agamba nti naye nakikola ng'ate ndi musajja mufumbo niye nkusaba ng'obuuse mukwano gwange omperekerangako liyuqaama alayya alhad bantekeko ekibonezo kya Allah olunde n'amunnyonnyola mugamba nti nedda nga bw'olina obuvunaanyizibwa bwa mukyalawo n'abaana ne taata ne maama ate nga kubabalabirira weenenye ove mu kibi ky'okola Allah ajja kukusonyiwa n'agamba nti la n'agamba nti okujjako nga tugenze ne bantu n'agamba nti kale nja kukuwerekera niye tugenda kusooka kubuuza omuntu omumanyi kyanaatugamba tunaagenderako kiseera kituuka obusuubuzi buggwa baddayo munnaava gye yali ajje wa mukwano gwe bw'atuuka wamugamba amusanga mu muzikiti nga yava waka yasengukawo awangaalira mu muzikiti akimanyi nti Allah ebifo ebisinga okuba ebirungi bibeera guba muzikiti Allah waasinga okwanuukulira ebisinga obubi butale musajja yali takyabeera waka naye ng'abawaka tebamanyi kye kyamutuukako nga buli lunaku akaaba amaziga emmere bamuleeteraawo kati ono munnaamusanga amugamba nti weebale kujja muganda wange okunnyambako ala tanfid amrillah okutuukiriza ekiragiro kya Allah kye yagamba nti omuntu bw'ayenda nga mufumbo bamutta n'amugamba nti yenzize naye tugende ewa sheekh fulani batambula batuuka ewa sheekh bamubuuza bamusanga asomesa amaliriza okusomesa bamubuuza nti ya sheekh ono yakola ekintu kundi kundi naye agamba muwerekere bamuteeke ekibonerezo bamutte naye alina obuvunaanyizibwa kundi ne gundi sheekh yamugambanga ono munne bwe yamugamba nti nedda weenenye Allah ajja kukusonyiwa singa onaamalira n'ova mu dhambi musajja agamba nti sheekh naawe ompaddeyo n'amubulira ku musajja omu eyali ku mulembe gwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najja n'amugamba nti ya Rasulallah zanaitu naye nze nabbi n'asirika omusajja n'agamba ndowooza tawulidde nadda mu maaso n'agamba nti ya Rasulallah zanaitu nabbi n'asirika teyamuddamu ne bakimesa ne basaala omusajja n'akomawo n'amugamba nti nakugambye ya Rasulallah nti naye nze nabbi amubuuza sallallahu alaihi wasallam nti alasta qad sallaita ma'ana gwe tewasadde naffe n'agamba nti nasadde nammwe n'agamba nti qad ghafara Allahu lak Allah akusonyiye kati amubulire ekyafaayo ekyo mukibuga yegwawo ng'akaaba n'agamba sheekh ngenda kwekwasa kuna kunenkomeera Allah bw'alimbonereza ngenda kwekwasa ggwe sajja agenda addayo musajja yasigala tamatidde agamba nti nedda balina kunzi abeera mu muzikiti munnaddayo bw'akomawo bamugamba nti nedda saamatira kulamula kwa sheekh oli illa an ta'khudhani ila makanin akhar okujjako ng'otutte mu kifo ekirala ekisinga ekyo ntwala ku sheekh asingako oyo obumanyi amukwata ku mukono batambula bagenda ewa sheekh omulala bwe tunaba tetumazeyo kyafaayo kino tujja kimalayo baada swala naye batambula batuuka ewa sheekh omulala bamusanga asomesa ne batuula mu ddalasa ye bwe batuula sheekh yali asomesa ekyafaayo kya taabula omusajja yali mulongoofu yali mu Iraq bamuyitanga Rabia yali mulongoofu abantu abali ku kitundu ne bamusaalirira olw'obulungi bw'alina omuntu bw'aba omulungi bulijjo bamusaalirwa bwebeera n'essente bakusaalirirwa bw'oba omulungi bakusaalirirwa bw'oba ow'empisa ennungi bakusaalirirwa ebyo
bye byatondebwa mu bantu. Kati yali asomesa ku Rabia. Rabia oyo yali musajja atya Allah. Niye abantu bamusalirirwa mu Iraq, bamutumira omuntu banoonya omuwala asinga obulungi mu kitundu ekyo. Musiraamu tula muziki tebasitamu, abasitamye mutule bulungi, ate tebeebaka mu muzikiti. Baleeta omuwala asinga obulungi ne bagamba nti kirabo ki kyoyagala singa otuwangulira Rabia oyo n'akwendako. Ki ekibatta? Baagala Rabia abafaanane, muwala n'ayogera kyayagala. Bannaye kyafaayo tujja kimalako nga tumaliriza swala. Ala wa sallu ala al-bashir an-nadhir faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi haythu yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahidan sallallahu biha 'ashar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعفنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Islamic Media. Qibla Islamic Media.